kale nange bwentyo mwebala okubanga munoonyako buli kaseera mpe opinion yange eri eggwanga kuba lyetaaga nnyo. Wabaddeyo enkuba amazzi egy'emikolo egirimu enkuba si gye tuyinza okugendamu gy'abakasuku okitegeera egy'emiti yala tewalabeyo enkuba bali tuyinza okugenda naye enkuba n'ebitonya mu byanyumye. Nalabye engeri Zaake gy'azinamu alinga omuvubi oba mazina Kyakoze Zaake ge yazinye ne babuukabuuka. Zaake wa ggwanga ki? Agamazina ge g'Abaganda nadde n'ayuuga pozi mitiya naye abadde afumbirwa wewa Butambala ekibuga ne bakyesonyiwa mpola mu busuuti okitegeera n'omusajja yadde ng'akwambi kata wadde Zaake yabaaki oba kugulu tekuwonanga addeyo mu Amerika. Mbimanyi sikolangayo n'emu kubanga ebbanga lyonna nkyayiga kuloola naye nga mbimanyi wadde nga sikolangayo. Teyatuyita naye ng'ate awandiikira abakulembeze baffe. Opposition efo ky'okuyita Lubongeya ali ku sipiika gw'ayita. Sipiika ye namba 2 mu ggwanga. Tomala gamuyita ku mikolo giri mu kibira teri mataala musanze gagenda oyite sipiika mu kyalo. No, olina okukola omukolo mu Serena naye bw'oba asalawo okutwala mitiyana sipiika mwesonyiwe. Ate akuyambye akuweereza ssente weefudde azikasuka kyokka taatawo wano yazibaka. Ebintu bya Zaake bijjudde nnyo obukolomooni but Zaake you must grow up. Byonna byokola you are competing Bobi Wine wasoose mu luyimba akati noddako embaga oli mu kukola capacity just in case akola mistake otwale noopu. Naye tulina oba civil oba bakuweereza ssente nga ne toozitwale tokola bintu nga wa bodaboda babodaboda no offense oba ng'abantu mu katale member of parliament bakuweereza obubaka oba toobutwale okitegeera ne tukola bintu bya kyalo okasusa eri katuwali commissioners sipiika wabadde omuyita mwannyoko owaayi omwagala nnyo leka omuyite mu mikolo gye egy'okusonda ssente. No, wali oyagala yita sipiika omukolo gwo gufune ki value okitegeera. Oluvannyuma lwa Bobi Wine ogwewala ne mukazi we ne bagenda Amerika ne bakuleka wekka bakulaba ogirya mu bigere byabwe kyova olaba ogugo tebaabaddeyo. Bujja ki naawe siyinza kuba na bujja ku Zaake namwagaliza aze omukolo it is buvunaanyizibwa muvubuka muto asaanya akole embaga mukazi we yanyumye saagala kudimininga wekitajja naye nkugamba ekikolwa ky'okuweereza contribution n'ogikasuka mu bantu ate taatawo n'agibaka si kirungi ate nga taata yagibase lwaki teyalesa abamawulire ne bagibaka olwasudde ekibaasa taata n'akuba ddayivu n'akigwako ati nti naasudde sente osuula zidda munda ekyo omuganda kyayita esaze edda mundamu yalabye taatawo ali ku seti neyekasusa akabaasa mukozi w'amawulire. Of course katugo weewuunye lwaki sigo wazibase taata yazibase kyokka nga yenna ekanzu katono emutege ayinza n'okuvaamu emize egitali mirungi lwaki taatawo omukola bwotyo. Nkutidde enkoko ze baguze emitiya nawo ozimanyi n'emmere gye zinaalya gaye taata yebase ssente webaaba nga yadde azisuula lwaki taata yani Zaake naawe please sipiika okuweereza nebbaasa kuwa kitiibwa. Zaake watuusa oyita sipiika ng'omuyitangani sayiziyo sipiika amala gamuyita walaba kaddaga ku mbaga mmeka mukwano muwe offices ekitiibwa. Museveni olaba n'okuziika taziika bwe mulituuka mu zino office mulimanya amaanyi gaazo ova ku muntu ataziika ne batamunyiigira. Museveni teyaziika Olanya naye ate mutabani w'Olanya ng'ayagala okujja mu palamenti ate Museveni yagendayo okitegedde. Kati Zaake omukolo gwo teguli mu mikolo giyita sipiika. Kiraga omuntu ali machuwa katukitwale gejakyali muto naye ate oba oli mu palamenti abazungu balina saying egamba if you are good enough you are old enough. Kyova olabanga Messi tasambanga ku under 20 manya Rooney Bambape basambirawo tiimu ki nkulu because they are good enough. Oli legislature oli mu parliament wali ogenda ba commission toyinza kukola bikolwa nga huligani mbolokuwa omuntu omuwala akukyaye n'oyokya ebifaananyi n'oteeka evvu mu bbaasa n'omuweereza ebyo bikolwa bya mabega.
so nkwagaliza obufumbo obulungi webale kukola mukolo nga MP naye ekyokasuka sente si kirungi mpozi ekirala Shamimu Malende oli MP wa Kampala togenda nga video vixen wosunda ebbeere wozinazina oli video vixen Shamimu Malende what were you doing at Zaake ajazinazina asunze ebbeere bamusiiza omuzigo omukazi omweru yenna ateke na butekenyaati kayima atwononedde eggwanga MP Kampala kyowate bagenda kujja bajja kukuba akalulu kubanga oli mu bya video vixen onoonya kuzina mu video ya Zaake kati muteesa bikimu era ngenda 2026 ate naasigalawo mbiyina Sianze yafuna ennya mu P7 Mpita Gideon nnya Makerere ate Makerere wembadde ku nomo progress sikolanga ku iteeke nomo progress okimanyi gwe mwe muli baaliteeke toyinza mmanya nomo progress kyeki sia fe twali mu 8 best 8 10 best 10 nze nkoyo boarding primary school weeri nafuna nnya wofuna ng'ow'ennya nga twongerayo ebirala kubanga gwe wenyini oli mu 16 ate obuuza ow'ennya ng'oleesa ebiri ebya P7 awo kubulira ebiddako gendera ku mitendera mu gwenkaaga akati tewali kakunta kayinza kuŋŋaana kwesimbawo kubanga ebisaanizo byayo mu PS6 obadde otya nina bukoses forward and clearing obwo bwonna kati ate bano baagala just 6 mathematics geography economic science oba wabiyitawa okitegeera so I can be member of parliament Kampala ate nze newala gye mmanyi abantu abasinga bagamba simanyi embeera z'abazungu lwaki taddayo ebulaaya ate bwe nali ebulaaya nti lwaki todda bweru todda Uganda ebibuzo twatuulira nnyo ku palaso kati waali mumukubirenga ne mwamubuuzanga addayo ddi kati senga yaddayo palaso senga muwulira ki wendi bandeke najja kulinaana bijja siina gandetera mu bokisi mbuyina nze nnyonyinyanga abalala kwe bafunira ekitangaala ne balaba gye bagenda nze Isma wano mu Kampala njagalwa abantu bonna opposition simanyi nuupu n'abanuupu bennyini yenze yali agenze ku kitebe kyabwe nzekka nentuukayo nenfulumayo nga gye yali obugambo bwenyinza okuwa Zaake buli bwe buti nti wadde opulaninga okubeera Bobi Wine Part 2 kikole bulungi emitendera tugimanyi okitegeera era omuntu aba akuweereza obubaka ng'oli mugole waliwo empisa z'otalina kukola so tekyabadde kikolwa kirungi okubanga onyumye bw'otyo ng'abantu bakusanyukiddeko ate n'olaga empisa ze ez'omuki ensiwuufu ez'omunda nagiwulidde naye ng'era eyagimukolera alina ennyimba 2 naye nga z'abalala temuli lulwe yeninsenge okuwandiika mulungi naye olulwe temuli kugambe Madiina yakamuddamu emirundi yamuyimba ne Spice Dara n'amuddamu kati yamukozeemu Madiina yes one tune 7 times omanyi mubayimbi waliyo obuganzi n'ettutumu yali muganzi n'adda mu ettutumu kati wattutumu owettutumu asobola okukula abaganzi be balwawo olwaki sikyawulira nnyimba z'amayinja abantu bamukyawa nnyo nze ngenda n'abantu